bwabadde akuyega abalonzi mu ttawuni y'e Kaliro akwatidde ekibiina ky'FDC bendera mu kuvuganya kwa pulezidenti Nathan Nandala Mafabi asuubizza okukendeeza emisolo singa bannayuganda bamwesiga ne bamulonda omwaka ogujja n'atuula mu ntebe y'eggwanga. Mama ne baba ndibono leero okubasaba tekiseera kituuse tinekyo kyoba olukubona moto yaffe tukobete tukole byefuna yefe abantu babene sente muki. Ono asabye abantu okumuwa omukisa akwate mu nkasi y'eggwanga lino asobole okufuula Uganda eyeesimisa buli omu. Mumpa akalulu kaimwe n'omutima mumpola akalulu muda kubona n'abantu bange mama mada ali ono mutuwa akalulu Uganda kinakuba bakolera twenda kuba abakozi bayimwe. Nandala era ayongedde okuvumirira ekyabammanerendo okubona mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ng'agamba nti bano tebalina kye bakola kirala okuggyako okunyonyonta bannansi. Bavuga amapiki bano babonaabona n'emmanerenda buli kaseera n'elooni buli bakobe nti buli piki babawa wiiki basasula emitwalo 9.5 emyaka emeka okujja okuwayo nga basula miliyoni 10 Nandala ate piki okuyita mu Uganda etwogera kyabweza n'emiliyoni. Ono era asuubizza okutereeza embeera z'abasomesa myensasula okakasa nga bonna empeera bafunayo akyenkanyi awatali kusukkulumya akabamu nga wanaagamba nti singa bamulonda waakulaba nga abasomesa babazimbira amayumba agasaana ssaako ne gavumenti y'okulaba ng'abaana baabwe baweererwa okutuuka ku yunivasite so ng'era asuubizza okutumbula n'ebyobulamu. Kusula mu nnumba da gavumenti abaana baabwe okusomera okuva mu primary paka mu yunivasite. Abaana bano abali mu primary ne mu secondary bajja kulya ki emmere kuki isomero.